Mbalamusizza mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'okugyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala naddala mmwe abaloota ebirooto eby'entiisa. Bwe njogera ku birooto eby'entiisa mba ntegeeza ebirooto nga bino. Oyinza okuba ng'oli awo n'oloota nga ababbi bakugoba nga baagala kukutta. Oluusi n'oloota ng'ogwa mu nnyanja. Oluusi n'oloota ng'ogwa mu kinnya ekiwanvu ennyo. Ebyo bye birooto oba agalooto ag'entiisa ge njogerako. Kakati gwe wenna ali eyo ng'okimanyi nti olina ekizibu ekyo eky'okuloota ebirooto eby'entiisa bwe bityo, nkusaba osembere kumpi. Nkuleetedde eddagala erigenda okuyamba. Nkusaba ofune galiki. Galiki ono era ye katungulucumu. Kakati bw'omala ofuna galiki oyo nkusaba oggyeko empeke emu ku galiki oyo. Bw'omala okuggyako empeke emu eyo nkusaba ogiteeke wansi w'eppiro yo. Era kasita oneebaka ng'ogitaddeyo tojja kuddamu kuloota galooto ga ntiisa. Lijja kukuyamba bonaaba olikozesezza. Bwe kityo bwe kiri, mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'okugyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Nsigadde nze Ami, mubeere bulungi, mweraba.